okuddamu okukola ate era n'ensonga y'ebyokwerinda. N'agamba nti waliwo abantu abagenda mu maaso n'okukola ensonga zino. Ye ng'agamba batiitiizi oba oli awo nabo ajja kuba megga nga bazaamegga abantu abalala bangi yabogeddeko aba-ADF n'abalala bangi. Katono nnyo ku nsonga y'ensonga zino ez'okwerinda. Abamu abakola ebintu bino okusinza ku president bali mu opposition. There are some opposition elements. Ate gwe oli mu opposition. Agamba bene UP kubanga yagamba opposition elements. Tumwine era n'agamba nti abalala ayogera nabo naye ffe tayogera naffe. Kubanga bw'oba bamuwulidde bulungi azze alaga ekibiina kya National Unity Platform ng'ekitakwatagana naye wadde ebirala ebibiina ebyobufuzi bikwatagana naye. Era ne bwe yali ekololo yalaga nti yali ayogeraganya ne bannaffe bangi ate nga ffe tayogera naffe era ng'agondowooza mazima ku saidi okuba nti ffe tayogera naffe kuba ffe talina kyatugamba. Interpretation yalinnya ku ddoboozi ly'abantu ennaku z'omwezi nga 14 era ffe eri mu National Unity Platform ne mu ghetto abantu ate bo oluvannyuma lw'okusoma constitution gwe balaba ng'omuyeekera era bw'oba otera okulaba zi hashtag z'abaana nga ba Selector Devi balina ke bagamba nti arrest Museveni now kubanga bo bamanyi nti obuvunaanyizibwa n'obukulembeze bwaweebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Nabwe kityo ensonga esinga okubeera enkulu mu kuwanukula kw'omukulembeze w'eggwanga ensonga z'ebyokwerinda ziba nsonga z'amaanyi. Naye obuzibu bwe tulina mu Uganda buno ndowooza era bwe buzibu bw'abakiwezi kati abazze batandika okukomawo kubanga security ye institution mu Uganda esinga okutwala ssente nnyingi. Erina ssente ziyisibwa mu budget nga zimanyiddwa ng'ez'okusasula omusaala ogw'abakozi welfare nga ez'okulabirira institutions ezo ate zo teziba tezimala naye efuna ssente nnyingi nnyo eziyisibwa nga ziri kye bayita classified. Classified mu security kitegeeza nti tobuuliriza kubanga zo ziba zigenda kola eby'ekikugu okunoonyereza. Mu security ebyokwerinda security esinga okubeera ennungi si eri reactive si eyo ekola ebintu nga boolaba bano bwe babikola mu mbeera y'ekijega nti ekintu kimala kubaawo ne banoonya short term fixing. Twayogera ku nsonga za kamera nti temukitwala nga project gye muleeta nti mulese kufunamu kanfunemu. Erina kuba broader discussion zigenda kukozesebwa zitya. Muyina internet breakdown mu ggwanga lyammwe. You're talking about cameras. Zigenda kufeedinga zitya servers zaazo. Muyina infrastructure breakdown mu myaka 35. You don't have new roads, you don't have new infrastructure. Mugenda kubikola mutya okusobola okusetinga. Enguudo empya gye ziri muganda wange to enguudo empya gye ziri. Mpayo lumu. Enguudo empya gye ziri. kubanga nedda mpayo lumu. Kangwe ekyokulabirako kiri kimu kyokka omuntu okuva wano e Kampala okugenda e Gomba okutuuka e Sembabule watuuka. Kangwe ekyakulabirako kya luguudo olwo okuva kuyita Kibibi genda Gomba okuyita mu ba Honorable Robert Kyagulanyi okugenda e Gomba. Oluguudo lwali lwatakabanga lyonna. Anti kati yensobi. Kati lwakola. Kitegeeza oluguudo lwaliwo. Nenga luli mu mbeera ki? Bannange kyobolaba eno show ya Luganda. Njogedde va ku mbeera y'olugu. Mukibi wooli. Oyinza kuba leero oli mwavu. Naye nte ne tukusanga ng'oli ki? Mugagga. Leero kola ku BBS. Leero kola ku BBS. Enkya tukusanga ng'oli ku Mukibi TV. Tekijjaawo kiri nti Mukibi yaliwo. Enguudo zaakoze mu Simai Collins ne Collins uli mu discussing olulala. So kakati njagala nkutegere bulungi. Njagala nkutegere bulungi. Bw'oba onnyonnyodde nti enguudo talina lupya lwakoze. Kitegeeza nti gwe totegeeza nti ng'awantu waaliwo oba nsiko ne bateekawo oluguudo si nsonga oba luteme buteme oba si bye ngamba nguudo nti kati ye generation 35 years the road. Tugere maaso ofunye bulungi kati tosobola kukola security nga tolina infrastructure. Bayisa billions of money. Buli kamera gyolaba mu kibuga yali ekostinga miliyoni 5 okujjako eziri ewa Kyagulanyi z'obuwanana. Kuba eza Kyagulanyi bazitekamu bazifitingamu okuketta okwenjawulo ku Kyagulanyi biki byalowooza byayinza okola. Of course baba bateja jjajja bamutoolako zize. Kakati ezawo zaali za bbeeyi.
kubanga zigenda ketta Kyagulanyi. Security Kanale bwe yali ayogera lumu ng'akoze investigative journal nga investigating ebya kamera yagamba